Oh yes, Mugamucha bana Kampala bana Uganda, amanya ndivyozi wa mtantambi Jimso, number 1 Rich Boya, Max Sode Jr. Made in Uganda. Wetogera msajja mukulu amanyikidwa nga Kais Kawalia. Isaac Kais Kawalia ali mu komera. Still ne musajja munnaffe kyali wafa amanyikidwa nga Brani wako na ali mu komera. Atenga no mukulu amanyikidwa nga Mako ali mu komera. Kais akola ku NBS TV. Wetogera ali mu komera. Still ne musajja mukulu amanyikidwa nga Brian wako akola ku NBS TV ko Katanisa Nyuka TV. Nabo bali mu komera ne kyali waffe era bonna bakola ku TV mba muyita Mako na yali mu komera. Ng'ensonga ziva kuki bagamba nti bayogera kalebule tenga omuyimbi amanyikidwa nga OS Suna oba mulangira Suna nabo ekyo kyali mu behind. Kaizi wetwogerera asibiddwa ze bayita weeks 2 mu komera ali mu mabega w'emitayimba okumala weeks 2 era nga oba oliawo gana amawulire gatandise okuba nti gateeka kuba n'amawulire oba like amawulire gatadde ku bajournalist obunkenke obw'ettabu obw'amaanyi b'otamanyi nti ssaawa zino twogerera Kaizi yabadde one of the new generation journalists nga bakola entertainment eziri spap kwogera ne kyali wafa amanyikidwa nga Brani wako naye abaddewo ng'akola ebintu eby'ettabu ne Mako babakutte. OS ayogedde ebigambo bino Kaizi lwaki agenda mu komera lwaki NBS tevudde kuba nti oba oliawo eyingiramu mu bino ebyenjawulo ye lwaki OS afunye amaanyi agatwala kyali wafa amanyikidwa nga Kaizi mu komera bye tugenda kuba ntukutuusako naye nga ngenda kugamba nti gwe tojajinga muyimbi tojajinga munnamawulire tojajinga ffe bakyaliba bakuweereza wabula naffe tukola mulimu gwaffe sofa nagenza okulaba ebibalwa batuntumye kuliko programu y'abakyali bange aba Uganda One Metro FM kuliko ebibalwa ebyabakasuku kuliko ne show yange emanyikidwa nga motomoto gyenkola ku Friday ku Metro FM so nolwekyo baagala kuba nti oba oliawo bakwata saake ekola analysis about the artist so nolwekyo tugenda kuba ntukutuusako emboozi ngenda kusaba ekintu kimu tojajinga muntu yenna paka nga omaze okwefunira amazima kubanga olwaleero ojja kujajinga Kais ojajinga James Propo ojajinga James ojajinga n'abantu abangi naye nga tomanyi why naffe bye mutusaba bitubaleetera so kambale tuuseko emboozi nga bwe ogamba otya mu Uganda ogamba otya mu Kampala ogamba otya kyali wangali Saudi Arabia ogamba otya kyali wangali Oman ogamba otya kyali wangali London ali Boston bakyali banga bali mu America mwe namba tumiddeko mwe na big up on yourself mbagala nnyo now mawulire gannaku gantiisa nange wendi sobola ganyumya nga bwe naali ganyumiza kubanga singa tekibadde kikwata ku famire yange like naalize nga nina amaanyi naye bakutte muganda wange gwe nkola naye omulimu gwe gumu bakutte kyali wange gwe tubadde tuyirwa naye mu field okumala emyaka mingi bakutte bakyali bange in fact bakutte Brani wako mbadde almost njogera naye on daily basis mbadde abadde ku Twitter mbadde njogera nnyo ne Kawalia Kais oba gayo oyo gwe bayita Kais akola ku NBS TV kyali wange Mako naye bamukutte bali mu komera OS agamba nti abavubuka bano bagenda ku show yaabwe ne batandika okumuvuma ne bamuvuma ne family ejukira incident yaliwo nti OS yavayo n'atugamba nga bwe yaguze ennyumba emunyonyo amawulire ne gavayo ne galaga nti oba oliawo yali alimba so wano okuba mu stand gye baali bakoze baafunamu okunyiiga wano kyali waffe naye n'atandika okuba nti azaayo ebigambo bakyali baffe ne batandika okuba nti bazaayo ebigambo okuli nti bakyali bano nti omusajja alina amasabo which is true yalina shrines yava mu bulokole yava mu bukristaayo n'asiramuka still which is true with facts and still omusajja ono n'alaba nti bye bamugeddeko si bimativu abantu bangi bagenze ku Twitter ku Facebook batandise okulwanira Kais awamu n'abamu batandise okuba nti oba oliawo bateekawo embeera okulaga nti oba oliawo bannamawulire tebalina right ku complaininga ku mbeera nga balina okutambula njagamba nti kyonna nga bwe kiri nsuubira tulina okuwajja square time okumanya mulimu ki munamuliro gwakola omuyimbi alina kukola ki promoter alina kukola ki blog alina kukola ki nebisigaddewo so far OS agamba nti tasobola kusonyiwa Kaizi kubanga ebiseera ebisinga abadde amuvuma akugana ne bakyali be ng'ava yagamba nti kyamutwalira ebbanga okuba nti abeetondera mbu yakaba n'amaziga ate naye agamba nti alina family which is true ng'agamba alina family Kaizi yasobola okuba nti amuvuma amujemera mbadde njogerako ne OS leero n'agamba nti oyo kyali asooka
kunetondera babaganya kunetondera byebikyebyo so nga ate mazima matuufu there was a communication between those two parties but still these people bagezezaako okuba nti obuliawo baavoidinga ebintu ebyo kuba nti batuuka ku nzikiriziganya togerera tali waffe Kezi ali mu kkomera Brani Waka ali mu kkomera banamawulire bali mu kkomera of course tukimanyiko bulungi kisooka musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasuku yafuna omusango Moses Radio bwe yafa Kasuku bagenda mu maaso n'okuba nti bamuyigganya era ng'oboolyawo bagenda mu maaso n'okuba nti bamujja ku TV okuba nti yagamba Moses Radio nti kati abali kukuba njagala bakuba omutwe bagwase it was because radio yagenda nga maaso n'okuba nti akola effujjo so nolwekyo it was too much for such a person nga tasobola kugambwako unfortunately kino happening Kasuku ne bamuwumuza tulaba kyali waffe amanyikiddwa nga MC Bra Lydia Jasmine yagenda maaso n'okuba nti amuyingira era nga MC Bra asobola okuba nti afiira omulimu gwe yakola ku Star TV mpolampola nadda ku Spark TV mukama n'amuyamba still mukyala munnaffe mukyali waffe amanyikiddwa nga Tina Apias yakola ku Urban TV yagenda maaso n'okuba nti afeesinga battle yakati wa Sierra Gashumba kugada this plan bateekamu sente nyingi nnyo bateekamu sente mbitirivu nnyo okusobola okuba nti bakyali bafa bali mu TV era nga wetwogera Tina Fiasi yasobola okuba nti yeetama TV ali ku YouTube channel now tuze mu space nti OS ayagala kumwetondera OS agamba nti Kezi yamukola ebintu ebikyamu ennyo ng'ate naye alina famire ye ndenda kugamba ekintu kimu nti sofa fena tukimanyi nti ensi tekungulu ensi madaala olwaleero yamuka olwaleero kirira ngenda kusaba n'amawulire nti n'abayimbi nti if you're not ready to be talked about bannange temujja kutwegayira we play your music don't temujja kutwegayira tubakoleko mawulire temujja kutwegayira tuzanye music wammwe mulekeraawo n'otumanyira okutukubira amasimu ekiro nga mulina be mwagala mukose nga muyitamu mawulire ne mutuwa ne clips zammwe kubanga abayimbi bangi ebiseera ebisinga bakuba amasimu nga bagala stunt abayimbi mmwe mukuba essimu nga mutusaba obuyimba bwamwe ne mubuleeta nga temulina yadde ekikumi nga muli bannaku ne tubayamba ne tubapushinga abayimbi mmwe olumala obbapushinga ne mwefuula ab'ekitalo tewali kisinga kuluma kuba nti omuntu gwe wawako omukono ate nakuza mukomera olwaleero Kaiz ayinza okuba nga akola ekintu ekikyamu naye saagala gwe oddeeyo otandika okumusekerera Kaiz kubanga gwe tomanyi mulimu gu Kaiz gwakola sofa mu entertainment industry mulimu sector nyingi mulimu ba analyst mulimu ba reporters mulimu ba critics mulimu n'abo ba presenters and at the end of the day if you are an artist ngoli professional you have to understand olina okumanya omulimu gw'abannamawulire abali mu entertainment kyebakolako towefuula ssebo mbugoli wa kabinyo togambwako nga when you came in the industry wajanga oyagala kuba nti oyagala fame tewetabanga mazina ga nkima ng'otya emikiro okufumitako n'okukonakonako gaveemu bw'obanga oli muyimbi nga tewagala kwogerako va mu kuyimba okyegedde muve mu kuyimba mugende mudde mu mawulire ngaffe mugende mulime emwanyi mu kyalo mulunde ente but if you are an artist nga tewagala kwogerako gende ewamu olwale musibe baganda baffe bali mu makomera yes ate nga ffe bamakinga ssebo temulowooza mbu mwe abatumakinga we are business partners you have to understand that so nolwekyo kyali waffe Kaiz katukusabire oveeyo kyali wange Brani Waka nkusaba mukama akugumye kyali wange Mako big up on yourself nkusaba mukama akugumye kitala for 2 weeks naye kyemanyi tujja kuvayo bulungi era tusobole okuba tugonoola ensonga zino omuyimbi munnange aliyo yenna awulira you might be happy over this issue but it's still tekina gye kikuyambira at the end of the day maybe relationship gye twagala okuzaawo between Ejao and Uma oba wakati w'abannamawulire n'abayimbi mugenda maaso n'okuba nti mugyetyobona n'okugimenyaawo ate nga so for us we still have a gap n'okuripotinga ku bayimbi aba Nigeria tujja kuripotinga ku ba Burna Boy we shall still report about Wizkid ng'ate temutugambako omugamba olwale tukole content wamme 90% but if you taking us to prison we are not ready tujja kuripoting about ba Burna Boy ba Wizkid tujja kuripoting about ba Temi ba Omale bemutaagala ate kujja wano babatwalire akatale we shall push them to the maximum so nolwekyo mwemuddaawo ne mulowooza mugenda tusibya mu makomera tulina famire tewali muyimbe tewali abayimbi bagenda mu maaso n'okuba bannamawulire emifunna nnyingi bayimbi bangi abakuba bannamawulire n'omulala ne bamugjamu erinnyo tewali munnamawulire yakwatako omuyimbi kumusiba so ng'ate n'okuba si musango lwaki mulowooza nti okuboogerako it is a crime please mutuyambe mutuviire if you're not ready to work with us please
let us allow us naffe tuwakinga n'abantu abalala tujja kwogera kuba Chris Brown still they are there tujja kwogera ku bayimbi ab'enjawulo si tujja kwogera ku Diamond Platnumz because tebatusuuwinga matandise tusuuwinga kutusuza mu makomera for 2 weeks and you guys are all happy ate nga ffe tetuli basanyufu byebyo tali waffe case brani wako bali mu komera OS yabatuusizayo mu komera tubasabira birungi byerere ne OS tumusabira obuwanguzi amina.